Muraba mutya abaagala balungi abeekomera kusenga 5256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ndi ku bakyala nga njagala kubawa ensonga oba kubayisiza mu nsonga ezituleetera okubeera nga tulemererwa okutuuka ku ntikko. Ebiseera ebisinga tunenya abaami n'ogamba omusajja tamanyi byakola, senga omusajja tamanyi kunnoonya, omusajja tamanyi bino. Omusajja tajja kubimanya nga ekizibu kiri ku ggwe. Osobola osanga omusajja nga muzinyi wammana bulungi era nga bw'aba akutte ku mukazi nga naawe otegeera by'olina okutegeera mukwano ng'ojja kutuuka ku ntikko emirundi gy'otamanyi muwendo. Naye ate omwami y'omu oyo nga kijja mukaluubiriza nnyo okutuusa ku ntikko singa ggwe omukyala teweefuddeeko oba totegedde buzibu bwe buva. Ebiseera ebisinga tukaka embeera. By the way, nja kubasomesako olwo kye tuyita first orgasm. Like ne weekaka, mulina okwekaka by the way okutuuka ku ntikko naye leero si yeeyo gye tuli. Leero njagala kubalaga ebintu ebiviirako abakyala. Nina video ekwatagana ku nsonga eno naye eno eyaleero eri different era ebirimu bya njawulo. Biri byali birala, biri byali kaŋŋambe, ebiri simple oba ebyokungulu. Kati tugenda divingako ku ebyo bye tubuusa amaaso. Naye ng'oluusi bye biviirako obuzibu. Senga neefubako naye nga situuka ku ntikko, mpulira nga anaatera otuuka naye ate situuka, mpulira nga omusajja agizinye nnyo nga mpulira obubwomi naye ate situuka ku ntikko, nkole ntya? Ekisookera ddala kino nniizo kigamba n'okiwulira nga ekitalina makulu. Bw'oba oli mukyala ng'omala ebiseera bingi eby'olunaku lwo ng'otudde oba eby'obulamu byo ng'otudde, tugambe oli muntu ng'okola mu ofiisi, okeera ku makya n'ogenda mu ofiisi n'otuula ku katebe n'odda ku kompyuta n'otuula n'ovaawo olweggulo n'olinnya emmotoka yo n'ovuga n'otuula n'otuuka ewaka n'onaaba n'otuula n'olya n'ogenda mu buliri. Meaning obulamu bwe obusinga obumala otudde. Omuntu atuula ennyo ki-affectinga pelvic floor muscles zo ekizireetera okubeera nga ziyimpa wamukko n'obeera nga tosobola kubeera ng'okola ki? Tosobola kubeera ng'otuuka ku ntikko kubanga buli bwe ziyimpawa kikuviirako okubeera ng'ofuna obulumi wansi wano mu pelvic muscles oba mu pelvic floor yo. So tosobola kutuuka ku ntikko ng'olina obulumi obw'ekika ekyo. Singa omulimu gwo guba gwa kika ekyo kitwale nti bw'ennyinyuka at least ngenda kudedicatinganga essaawa egyo emu. Tulina zino smart watches, waliyo eza Lice, waliyo ez'ebbeeyi, but it's all smart watches. Osobola ogamba nti nina okutambula ebigere miles west olunaku. N'ogamba kantambulemu like real walking oba kangendeko mu gym. Osobola n'okola exercise ewaka nga togenze mu gym. Tulina exercise osobola obuuka omuguwa, osobola okwetooloola just around your compound, osobola okukola yawo exercise obuti nti n'otuuyanako n'obeera nga ne muscles zo zino ozikolera exercise. Tulina pelvic floor muscle exercises etusobola okupracticinga ffe abakyala. So n'omanyiiza muscles zo ezo okubeera nga at least zisobola okubeera nga zikukwasaganya nga n'obulumi buli eri tosobola kubufuna. Namba 2, tobuulira mwagalwa wo ky'oyagala oba kikkolera. Abasajja si bamalayika oba si bakatonda nti agenda kutunuulira amanye nti mukyala wange kino kyekimukolera oba kino kye kitamukolera. Nabo bafuba nga bo, n'afuba n'agezaako kunoonya, n'afuba n'ategeera nti kino kireka kye kikukyomula, naye abeera ageesinga bugeesinzi oba ateeba biteebe nti kirabika kino okusinziira ku reaction gy'akoze bwe nkutte wano alabika anyumiddwa. Naye ng'ate osobola okumugamba nti awaawo. Nze nabagamba era nkyabagamba nti muyige okubeera nga mufuna kye tuyita intimate talk abaagalana. Nti mufunengayo akadde mutuulawo mwogere ku bintu by'okwezina. Nti naye hani wange omulungi oba naye sweet kawoomera kamonde munnange sweet pie byonna bye mweyita dokita w'omutima gwange kabisi kandagala. Naye njagala kumanya bwe tuba twezina kifo ki ekisinga okukyamula, kasitayiro ki k'osinga okwagala, biki bye nkukola oba omuntu by'aniza okukola nga muli mu kwezina n'owulira nga waawo eno emboozi temuginyumya bibaswaza mbu bibakwasa ensonyi. Togenda kutegeera bintu bino singa muba temubyogeddeeko. So gwe omukyala ne bw'obanga kale katugambe temufunye budde obwo bwogera nsonga ezo, bwe muba muli mu kikolwa ky'okwezina omusajja n'abeerako waakwata ng'owulira ewantu awo walinza okukuleetera okutuuka ku ntikko, walinza okukuleetera okubeera nga wasumulula obwagazibu. Mukwano gwange omulungi omusajja mugamba awo. Tandika n'okumuwa engeri gy'alina ovugawo, supiidi oba akendeezeemu, mpola oba maanyi. Bimulagirire bimugamba abikole.
ojja kulaba ng'otuuka ku ntikko ebbanga ly'obadde omaze ng'oyaayaana ng'owulira tosobola kutuuka nga naye bannange abakazi mbawulira nga banyumya bagamba kino na kino lwaki nze sikola kisituuka ku ntikko. Namba 3, tonywa mazzi kimala. Ebiseera ebisinga amazzi gano eno mugalaba ge tunywa gakuyambako okubiitinga fatigue, gakuyambako okubiitinga constipation, gakuyambako okubeera ng'osobola okubeera ng'oyima oluyima olutegeerekeka. Okitegeera? Waliwo kye tuyita arousal tissue oba root tissue ekuyambako ng'omukyala okubeera ng'oyima. Arousal tissue eno gye mulaba oba tissue eyo gye njogerako eyamba omukyala okubeera ng'ayima oba nga weekumira mu mbeera y'omuyimo. Ebeera erina okuslidinga n'okuglidinga n'egenda ku kye tuyita connectivity tissue. Kati bw'oba nga toyina fluids mu mubiri gwe zimala, kubanga amazzi gakuyambako of course omubiri gwe okubeera nga gulimu amazzi oba nga gulina fluids ez'enjawulo, kitegeera. So singa obeera nga omubiri gwe guli awo guli dehydrated tegulina mazzi kimala, kigenda kukaloobiriza tissue eno okutambula obulungi, omuyimo gwo okubeera nga nabagamba nti omuntu okuyima it's a process. Nga bw'olaba it's like nti nga bw'olaba owandiye amazzi ne gatambula ne gakulukuta ne gagenda ne gayiika mu kinnya. Tugezese awo bwe tutyo nti naawe okuyima process ebeera bw'eti egenda mpola 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 paka kuyima kuli okuli extensive. Okitegeera? Kati singa mu process eno wabeerawo ekitagatta bulungi tosobola, ojja kuyima yes naye omuyimo si guno ogusobola okukuleetera okwogera ennene oba ogusobola okukuleetera okubeera ng'osobola okutuuka ku ntikko, nti omuyimo guno ogwa bulijjo guno gw'osobola okubeerako omusajja n'akupimpina n'onyumirwa naye nga tosobola kutuuka ku ntikko. So mwekuumire ku kintu ky'okunywa amazzi. N'ekirala pointi yaffe najje tugenda okutunuulira temusikina. Nabagamba nti gy'okoma okukola amaloboozi ng'omusajja akuzina kiwa omusajja enzina, kiwa omusajja amaanyi, kigumya omukira. Naye kakati omusajja akuzina oweefudde nga mugogo oli awo gwe teweenyenyonizo gamba olinga kino ekitooke gw'omugogo gw'ekitooke, togenda sobola tuuka ku ntikko kubanga naye kennyini atuuka n'akuvaako. Olaba abasajja abo waba azina omukazi nga tosikina, nze njagala mbabuulire kino eno. Abasajja bwe mba nnemba mu mbuulire abeera biiti gy'akuzinirako bw'aba si muntu bano abawuliriza emmana, kubanga awuliriza mana akuzinira ku biiti ye mana. Bano abatawuliza mana akuzinira ku biiti ye. Ki kyentegeeza okuzinira ku biiti ye? Akuzina according to kunyumirwa kwe, si ku kunyumirwa kwo wabula ku kunyumirwa kwe. Ye bw'awulira nga wano anyumiddwa ng'awaazina, wano ali bw'ati ng'awaasonseka, wano ye bw'atyo bw'asobola okuzina. Kyova olaba ebiseera ebisinga nti gwe tonyumirwa totuuka ku ntikko naye ate ye akola ki? Atuuka ku ntikko because you are not responsive. Towa maanyi. Omuntu ali awaazina bakisimba n'akyusa n'azina mwogola, gw'oli awo toyimba tokuba ngoma, oli awo yadde n'akalulu teri. So muyige okusikina bakyala, muyige okusikina nga babazina. Tugana ku pointi yaffe endala. Ebiseera ebisinga omukyala busobola okubeera nga totuuka ku ntikko olw'amakerenda oluusi ge tubeerako. Singa bwesanga ng'oli muntu amera antidepressants ezo zirimu chemicals oba zirimu kye tuyita prolactin, mulimu ka spark bakayita prolactin ng'olina ebyo agamakerenda si gonna but agamu aga antidepressants aga family planning. Singa weesanga ng'omera amakerenda agalimu akantu ako kigenda kuviirako okubeera nga ofuna drop mu protein levels zo. Protein levels zino ne zituyambako okubeera ng'obeera ofuna obwagazi kye tuyita libido mu luzungu. Bw'oba toyina libido eri wansi oba ng'obwagazi toyina, kizibu nnyo, in fact kizibu nnyo nga gye nkomeza okubeera ng'osobola okutuuka ku ntikko. Kati ogenda tuukayo otya nga toyina na bwagazi? Omusajja otuusa butuusa mukola omuwa kubanga tuli bafumbo, omuwa kubanga tudeetinga, oteekawo buteesi n'akola byakoze naye gwe nga gwe omuntu toyina bwagazi bukola ekyo. Kitegeeza okutuukako ku ntikko kubeera limited nnyo. Nammwe abantu abamira eddagala lya pressure, blood pressure, nammwe abamu tosobola tuuka ku ntikko olw'ensonga nti eddagala ly'omira liyina effect ku mubiri gwo. Of course buli ddagala liyina side effects erisinga era bw'obisomako obiwulira oba bw'owa omusawo obudde ajja kunywa agambe kino wonatandika oddimira kino kijja kutuukako. Right now nina eddagala ly'amagumba lyemmira naye limpa ekikeeta era bampeerako eddagala eddala erinnyambako.
era baŋŋamba nti olina ulcers nti kakati bakunnyonnyola wobawa obudde era n'okitegeera nti kino bw'oba osanze omusawo nga infact yadde si mukazi omusajja ajja kubuulira nti obwagazi bwo oli mufumbo nti kakati obwagazi bwe bujja kukendeera olw'amakerenda ganene g'ogenda okubeerako oluusi asobola okukuwaayo akasobola okukuyambako okukuwanirira oba n'akuwaayo like amagezi naga kakati osobola okukozesa bino ebyokulya oba bwe biti okukuuma obwagazi bwo okubeera nga bubeerawo so n'amakerenda agamu ge tumira gakola effect oba gatuyambako oba galeetera embeera y'okubeera ng'omukyala afuna obuzibu okutuuka ku ntikko ekirala olinza okuba oxytocin levels ziri wansi oxytocin levels enebeera hormone eproducingibwa oba ekolebwa ng'abantu bali mu kwezina omuntu akola exercise omuntu musanyufu aproducinga eyo hormone bagiyita feel good hormone oba tugiyita oxytocin hormone singa hormone eno ebeera wansi mu mubiri gw'omukyala nga it's not produced like in the amounts oba mu bipimo ebituufu kizibu nnyo omukyala oyo okutuuka ku ntikko naye osobola okubeera ng'otereza homoni eno otya nti gezaako okubeera ng'ofuna akadde k'omala bannange mulaba ekintu kutuulako awo n'omwagalwawo nga muli mu ntebe omusajja akomyewo atuddeko awo n'ojja n'otuulako awo kumpi naye n'omusemberera make sure omuli wano ku kiddo si kutuula eri nga gw'otudde wano ne munyumyamukko oli ota munnange nga bw'omweweeta mu mutwe muno kikuyambako okubeera nga oxytocin levels zigenda ku raisinga okitegeera olaba bw'ogenda okutuuka ku ntikko ogenda kutuuka ku ntikko beerako awo nga mwewaanawaana n'omusajja omubeera kumpi omusajja mweweeta nga okitegeera omukwatako mu ngalo naye ogenda n'obeera n'omuntu ng'oli detached ali eri ggwe oli eno ebigambo mubyeweereza mbu muli mu mboozi munyumya ofaaki n'ensi mukwano kaakalala abantu abamu buli muntu actually oba abantu abasinga tukimanyi nti bwemumala okwezina ogenda n'okola pipi oba n'ofuka bw'ofuka kikuyambako okubeera nga tofuna infections oba ng'obitinga ku infections abamu namugamba mbu obeera ofuse spams nti oba togenda kufuna lubuto ani akulimba naawe oba okyendifuna just kituyambako okubeera nga tubeera twewala oluusi obutafuna STDs oba ndwadde ezo ez'obukaba naye nga sirimu omugjeeko it is health in that line kaakati ekizibu kye tulina nti tetufuka nga tugenda okwezina njogedde ku ky'okunywa amazzi kitegeeza bw'oba obadde osiibye onywa amazzi bw'oba ogenda kwezina n'omuntu excuse yourself ogende mu kiyigo ofuke empty your bladder then okomewo kijja kwanguyira okutuuka ku ntikko abantu abamu mutuuka obwagazi ne bwe bayitirirako n'owulira nga wandiyagadde okurelaxinga kubanga tosobola kutuuka ku ntikko ng'omubiri gwo guli stiff olina okurelaxinga omubiri n'oguleka ne guteekinga control over you like buli obwagazi ne buflowinga mu mubiri gwo nga tebuliiko control nga tobupushinga nga tobukase nga tolina kyokoze kati olinza okuba nga oyina agi oba olina obwagazi obw'okufuka omusolo okukuluma abantu abasinga experience this nga muli mu kwezina ng'obuli oyagala kufuka kitegeeza am holding back sigenda kuleka musulo ng'ofuke ku buliri bw'omusajja nedda oba ku buliri bwaffe nze bwengenda okwebaka kitegeeza ngenda kwekola ki kwekuniza era kijja kundekera ogamba omusajja njagala genda fuka wano wembadde ng'embeera eri intense naatera okutuuka ku ntikko olonzizeeyo ku square 1 kitegeeza sigenda kukola ki kusobola tuuka ku ntikko so always gifuule habit nti bw'oba ngenda kwegatta unless ng'obadde weebase naye bw'oba ngenda kwegatta nga nkimanyi tugenda kwepimpina genda okole pipi oba genda ofuke o emptyinga bladder yo then ojje mulyoke mwezine kijja kwanguyira okubeera ng'otuuka ku ntikko ekirala kyengenda okusembyayo abantu abamu mwagala okubeera mu control ya buli kimu nti obeera mu kwezina naye ng'owuli oyagala okontrolinga buli kimu engeri omuntu gyakwatako oyagala you get it tosobola kubeera ng'ofuna like otuuka ku ntikko nga ggwe ebintu by'okola olinga ali ku script nedda mukwano bw'oba oyagala okutuuka ku ntikko bakyala omubiri guleke njogedde ku mubiri okubeera nga relaxed bulina okubeera relaxed oba nga bulina okubeera nga relaxed you just be there ng'oli awo to receive and to enjoy tolobooza ku byakumala tolobooza kuti awo kijja kwanguyira nnyo okubeera ng'otuuka ku ntikko ekitegeera banaye munsikirize mbasiibulire wano ntemwerera subscribinga kulikinga commentinga omukyala yena nga totukanko ku ntikko nkusabira ofune ku ssanyu lino kubanga ekituufu kiri nti entikko enyuma
enyuma bw'olituukayo ojja tegeera kye ngezaako okwogera. Mubeere bulungi, Omukama abankuumire ate era abanjagalire, abasharinga, abakomentinga, abalayiki, abasubscribinga, mwebale nnyo nnyo nnyo, mwebale yeah, yeah.